Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa bannassaayansi aba Uganda National Council for Science and Technology, omwana omu ku baana 345 be bazaalibwa n'ekirwadde ky'okusannyalala kw'obwongo kiyite cerebral palsy buli mwaka. Obulwadde buno businga kweyolekera mu bitundu by'omu byalo. Abasawo bannyonnyodde obumu ku bubonero omuzadde kwalabira nti omwana yandibanga alumbiddwa ekirwadde ky'okusannyalala kw'obwongo. Washanga eriyo kutambula n'okushanga omwana ogwo takwasa kutambula yaba sente ey'okuletera yagamba niyo yaba affected n'okushanga ino obuzibu n'okugamba yaba eriyo okufeedinga ninga okuswallowinga. Abamu ku bakyala abalina abaana abalina ekirwadde kino balaze obwennyamivu olw'okusosolebwa kwe bayitamu. And going to the Matuzomira every time. So they suggested we put a stress-meter. Obundi bakugirangu ekika kyanyu mujababiri. So omulipe tukuzire twine ekyo stigma. Nobagumana. Yes, whereas we offer the service, at times some of these aids in rehabilitation, if a small fee has to be put in place, but as we heard, Bethany Kids is offering free wheelchairs, which is a very good development. These are partners. N'ekyabasajja okulekera abakyala obuvunaanyizibwa oluvannyuma lw'okuzaala abaana abalina cerebral palsy, abakugu bagamba kiviiriddeko bangi okusigala mu mbeera y'okwennyika. Biro bwingi abashaija baabo nibabarekyerera babura kubaha support ei bakushobora kuba nibafuna ahabw'okuba abaana aba nibetaaga obujanjabi bw'amaani munonga, so mbabasa obutakikora bonka. So tuleke kuhenda abakyala tukwatanise nabo omushaija we naho oliwo oyine omwana oyine gwetaago nk'obu omwana atakutambura gye omwana ayine takwega gye bunashoboreraho tukwatanise n'abakyala biitu omwana yakiza bari kuja mu irwariro oyine we tukwegese ahabw'ekyo omwana ali ati ninga nayetaaga ki. Okwogera bino babadde mu kibuga Mbarara gye beegattidde ku nsi yonna okwefumiitiriza ku kiviirako ekirwadde kino kw'ossa n'engeri gye kiyinza okwewalibwamu.